tugenze okumalako December ne tudda mu January ono January ekisukirira nga ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kiriko bingi ebikyogerwako naye nga tumanyi bulungi ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe kibanga omulimu gw'ekikola gwa kusaabaza abantu mu nteekateeka y'ennyonyi kitegeeza bayina ate ekitongole ekirala ekibavunaanyizibwako ekya Civil Aviation Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga y'entambula y'ennyonyi mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwaleero nyina munywanyi wange muyita munywanyi nti olw'okuba tukola emirimu gye gimu mu ngeri ey'enjawulo Vianney Luggya. Ensonga emuleese twagala tutemeteme ensonga zino tuzituuke ebuziba gwe munnayuganda ozitegeere ate n'okusoomoozebwa gwe munnayuganda kw'ofuna naye akutegeere oba oli awo tabe engeri gye tunogera eddagala ensonga zino ez'entambula y'ennyonyi mu ggwanga lyattu Uganda. Vianney nsanyusa okulaba sewo. Nsanyufu okwegattako wano ku BBS Terefayina. Balamusiza nnyo bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza. Weewaawo okusooka kwa byonna nze ng'omuntu nsooka kukwebaza gwe nga Vianney nti engeri gy'okwadde okwatamu ensonga oba oli awo obadde otambudde bulungi gy'olabayo nyinza okitwala bwentyo naye waliwo ekyantabudde eggulo n'olunaku olwaleero olw'akapande kabadde kayita ku mikutu bagenda kukanoonyaawo nga kalaga nti emabegako mwasaba nti omuntu yenna alina evidence agireete ekakasa nti oba oli awo asisinkanye okusoomoozebwa ng'ali ku kisaawe Entebbe musobole okulondoola era ensonga mugimalirize. Kati ate ne batekawo akapande ng'omuntu atuuka butuusi ku kisaawe tokkirizibwa kukuba yadde ekifaananyi. Omuntu yeebuuza mwagala obujulizi obumala ate mutugaana okukuba ebifaananyi ani abuzaabuza ani mu nsonga eyo tutandikirawo. Weebale nnyo ssebo. Ekisooka njagala okukakasa bannayuganda wamu nabo bonna abakozesa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe fenga abakitwala aba Uganda Civil Aviation Authority tuli committed okulaba nti emivuyo gino egibadde gyogerebwako emabegako giggwaawo era tetugiwagira n'omulundi n'ogumu tugivumirira era tukola ekyo kyonna ekisoboka okulaba nti giggwaawo. Ekyokubiri etteeka lino eriyitiŋŋanye ku mutimbagano gwa internet eryogera ku kukuba ebifaananyi oba vidiyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe sipya. Ekiragiro kino sipya wano oba ne munsi yonna. Ekiragiro kino kibaddewo okumala ebbanga nti omuntu bw'abanga atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ate tetwogera ku bifo byonna twogera ku bifo ebimu bye tuyita restricted. Omuntu nti okubituukamu olina okuba nga olina ebisaanyizo by'olina. Ekyokulabirako musaabaze yakkirizibwa okutuuka mu kifo kino ng'alina passport ne ticket oba bw'oba nga toli musaabaze okutuuka mu kifo ekyo olina kumala kufuna lukusa n'oweebwa pass. Kati ebifo ebyo byenjogerako byebiri operational areas mulimu wetukeberera abasaabaze nga tukozesa equipment ey'ebyokwerinda omusaabaze ne bamusaakinga okulaba nti ali mu mbeera nnungi security equipment naddala ebifo ebyo ebiri mu bifo ebyo tekikkirizibwa kufilminga bifo ebyo na equipment eyo ekozesebwa wamu ne zino operational areas abasaabaze mwe bayita documentation ne bagiwaayo ekyokulabirako immigration bw'otunula emabega waayo tuyinayo security centre endala equipment. So olw'ebyokwerinda kasita omala okuyingira mu kibangirize ekiri restricted tokkirizibwa kukuba kifaananyi oba kukwata firimu. Kino si kipya kibaddewo okumala ebbanga si wano wokka ku kisaawe Entebbe naye ne mu mawanga amalala lwakuba ekintu kino eky'omukisa omubi nti kitaputuddwa bubi waliwo ebifo we tutagaanyi we tutakugidde bantu kuba bifaananyi. Ekyokulabirako bw'obanga tonnayingira wakatuuka ku kisaawe oli wano ku departure tonnayingira mu restricted area awo osobola okukuba selfies zo n'okwata no vidiyo bo nga bw'oyagala. Ate ne bw'oba omaze okuyingira restricted area kasita omusaabaze amala okuyita mu mitendera gino security screening n'ebirala n'abanga ayise ku security screening esembayo atudde mu kye tuyita boarding area olinda kulinnya nnyonyi awo nawo osobola okwetaaya nga bw'oyagala n'okuba selfies zo n'ebifaananyi nga bw'oyagala. So njagala okuttaanya nti tetugaanye bantu kukuba bifaananyi ku kisaawe naye wabalina okubikubira
kyekyo essira liri kuwe balina okubikubira kati ekyomukisa omubi ensobi weyinza okuba nga yavudde akapande kateekeddwa ku departure ekyadde kirowoozeddwa yakataddewo nti omuntu ng'ayingira ekisaawe akalabe amanye naye ekyomukisa omubi nti ekyo tekyavuddeyo nga bwe kyabadde kirina okuba olw'ensonga eyo kyo tukyetondera bannayuganda akapande ekifo kye kateereddwamu ng'oyingira awo tewali restricted naye kasita omala okuyingira awo tokkirizibwa kukuba bifaananyi ebyo akapande tujja kajja mu kifo ekikyamu kateekebwe mu kifo ekituufu naye nga restaurant ng'ebirala njagala omukulu agenda katuterayo tukalabe bulungi njagala Steven akapande ako kateekeyo abantu bakalabe basobola okukakakasa wawo kali n'ebikaliko ng'omukulu banyonyodde naye tulina obuzibu buno nti wetusinga okusanga okusoomoozebwa ate wali restricted kuba bwe mba nyingira mu parking tewayangana kuba kifaananyi neninya wano wali akapande ka departure tewali nomagenda kungana kuba kifaananyi kasita nyingira batanze okumbuuza endagamuntu yeriwa passport yeriwa tiketi yeriwa ogenda ku nnyonyi ki awo wasookerwako tokkirizibwa kuba kifaananyi ne tutuuka document eno togirina akapande ako ke kateekeddwa n'omukulu atugambye kagenda kukyusa ekifo kagende mu bifo biri gye kayina okubeera awo obeere nga wakubisawo ekifaananyi naye eri munda gyakunyonyodde wabeere nga tosoboka maybe it's a reminder wano ng'oyingira nti bw'oba otuuse ne gyogenda okutuuka tekikirizibwa kyekyadde ekigendererwa kandi atutuuka ku nsonga eri nti we twetaaga okufuna obujulizi nti Luggya wuuna ansaba ekyo gya mumiro epa buli kimu kirina naye ali mu kuŋŋamba mpaayo 10 wano mpaayo 5 kuba bwe naraisinga eddoboozi lyange nga sina evidence tewali agenda kunnyambako kusobola kulaba nti omuntu onansaba ssente ekyamazima mulabisa nga bwe baali balabisa wano ennaku eziwedde kaakati twataddewo channels ez'enjawulo emikutu abantu gye bayinza okuyitako okuba nga batutuusaako obubaka ekyokulabirako tubadde enkya neggulu tubawa email yaffe aviation@caa.co.ug tuyina whatsapp number eyo nayo kweri tuyina n'ennamba ez'abakungu abakulu ddala muli general manager aviation security manager operations ennamba ezo twaziyisa ku lukalala era bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tuyina screens ez'enjawulo TV zetuyita flight information display screens ku TV ezo ennamba ezo tuzidisplayingako ne tugamba nti singa ofuna obuzibu bwonna ng'oyita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe osobola okukuba ku nnamba zino n'ofuna obuyambi ng'okyalina ku kisaawe naye singa oyiseewo nga tosobodde kutukontaktinga nga okyaliwo era still tukusaba tuweereze feedback eyo ng'oyita mu ezo feedback channels feedback eyo bwe tugifuna tugikozesa naddala kasita tutegeeza nti ku lunaku gundi ku lunaku bwe luti ssaawa bwe ziti kino kye kyantuukako tugikozesa ne tukola okunoonyereza abakugu tubalina CCTV cameras tuzirina zikeberebwa n'ebirala bikozesebwa okulaba nti tunoonyereza era okulaga nti tuli committed ku nsonga eno si wano wokka bino bwe bitandise ku mutimbagano gwa internet emabegako kuviira ddala mu 2020 olw'okuba twafunanga okwemulugunya okw'enjawulo nga kuyita mu feedback channels zino zetuwa bannayuganda twakola okunoonyereza era abakozi omugatte 26 ne bakangavulwa okuva mu 2020 okutuuka kati bakangavulwa mu ngeri ez'enjawulo nga muno mwemuli okubagoba okusazaamu contract zaabwe wamu n'okubajjako airport pass omukozi w'ekisaawe kasita bakujjako airport pass kitegeeza nti tosobola kuddamu kukolera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe wamu n'ebisaawe ebirala byonna ebyetoolodde mu ggwanga kati zezo ezimu ku actions zetuteekinze eziraga nti tuli committed ate empozi ekirala abannayuganda abamu ekyomukisa omubi ndowooza baataputa bubi bwe twabasaba okututegeeza obubaka tetwategeeza nti okwate vidiyo ne bw'oba tokutte vidiyo obubaka buno kasita otutegeeza okunoonyereza tukukola weewaawo vidiyo nazo ezimu ziyambyeko bukakafu obwenkukunala nti banzigyeko ssente ekyokubiri waliwo kano nti CCTV camera zogeddeko naye bwebanga racket y'abantu okugeza security person ona checkinga supervisor n'omulala nga bonna bali engaged bamanyi nti no bwe tukuŋŋaanya omuliri gwaffe somebody yali aw'ekyokulabiko ng'agamba nti ne ssente ne bw'ozisuula awo waliwo ajja ozipiikinga
agenda okuzipinga amanyi wazitwala obudde webuziba maybe ne bakola omugabo gwabwe ne bagenda maaso n'okuba nti buli omu agabanako saagala kukirwanya kituufu nekyembuuza nti singa ono wa Steve Camera abeera ng'ali mu raketi eyo olaba wagenda okuba obuzibu n'amanya nti kati gundi afunye nyina okubuzaabuza ka vidiyo kano so that bwe mutandika okunoonyereza twaba bujulizi. Ekisinga obukulu kwe kuba nti okuviira ddala waggulu ku ntikko abakulembeze bamalirivu okuba nti omuze guno gukoma. Ekyo ekisinga obukulu. Ekyokubiri newankubadde CCTV footage tugikozesa mu kunoonyereza si kyekyokka kye tukozesa, waliwo obukodyo obulala bungi bwe bakozesa kasita tutegeera olunaku lwekyabaddewo. Investigation ekolebwa ng'eri comprehensive. Kyenkakasa bannayuganda nti kasita mututuusaako obubaka okunoonyerezebwa kukolebwa era kujja kukolebwa tulabe nti tutuuka ku ntobo y'ekintu kino. Era ezo examples zendaze ezaabo abaakangavvulwa emabega ziraga nti commitment eno weeri era tugenda mu maaso nayo. Naye kino ekyobutambi bwenzirayokko katono. Si engeri yokka omuntu gy'ayinza okutuwaamu evidence. Ate ekisooka obutambi obumu obuyitinganye ku mutimbagano bw'obwetegereza obumu tebwalina ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Mulimu obumu bwetwakozesa okubaako bwe tukangavvula naye ate nga babulikodingira na mu kitooro ng'omuntu alina baateesa nabo bakole ABC emirundi egisinga bagenda okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Pulaani yaabwe bagikoze dda? Abakoze pulaani eyo babeera bagikoze dda. So tekitegeeza nti omuntu pulaani ogenda gikwatira wano ku kisaawe. Ate kati abantu bano bembadde betwali twogerako betukubiriza obutafilminga security equipment. Abasinga babadde tebafilminga nti bafilminga evidence. Naye gubadde gufuusenga mugano. Olwokuba balabye nti ku mutimbagano kuliko obutambi obuyitingana. Zolingire ekisaawe nga zibako kamera yange. Si bonna naye abamu ng'oluyingira ng'atandika kuteekako kamera kufilminga. Oli akola mulimu gwe akebera abantu nga bayitamu equipment ey'ebyokwerinda omulala amufilminga. Ekyo tosobola kukikola ne ku airports endala zonna mu nsi. Era bw'okikola bakukomako. Kati n'olwekyo twagadde abantu tubategeeze tubajjukize actually kubanga kino tekitandise leero just kubajjukiza naye newankubadde mu kubajjukiza timing yo nzikiriza nti maybe si yandibadde entuufu ate n'akapande ekifo kye kaabaddemu kiyinza okuba nga abantu bakitapuse bubi naye tujja kulongoosaamu obubaka buno bubeere nga buteekebwa ku screens ziri zeŋŋambye eziri munda mu bifo ebiri restricted kibeere nga tekibuzaabuza bantu. Mu mbeera bw'etyo omuntu yenna singa abanga ennyonyi emulese delays ezibeerawo kuba ebiseera ebisinga obungi bakuba kutiisatiisa ennyonyi egenda kuleka otuuse leeti